Sabula Bingo. Ofureka gwirawo. Wewangulire omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo. Wano ku Jabasa buli lunaku. Beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2,000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Jabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula Bingo wano ku Jabasa Fama. Sasa mukazi we ng'atuwa kwebyo ebikoze amawulire mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Sebo lamusa kubatuuliriza. Atuuliriza nkulamusiza era nenkwaniriza programu eno. Webukeeredde ng'amagye ga Sudan agakulemberwa General Burhan geddiza ebitundu ebisinga obungi eby'ekibuga Khartoum. Kiki ekiwadde Burhan amaanyi songa olutalo we lwatandikira yali munafu nnyo ku ddagalo owa RSF. Kituufu wetutuukidde olwaleero nga General Abdel Fattah al-Burhan abuusa kumunga ku nguvu. Si nti olutalo aluwangudde naye asobodde okwezza ekibuga ekikulu kuba badde n'okusoomozebwa kunene nga ye n'eddagalo balwana wabula nga ye ensi gwetwala ng'omukulembeze owa Sudan ne mu kibiina ky'amawanga amagatte yakiika mu EGAD yakiika mu AU yakiika naye ng'ate tafugira mu kibuga kikulu ng'asinziira Port Sudan ku mwalo nga n'ekibuga Khartoum yekiddukamu dda abadde yeefaananyiriza n'abakulembeze ba Yemen abo ensi yonna beetwala ng'abakulembeze abatuufu emyaka egisoba 7 bafugira eri mu kibuga ekiri ku mwalo eky'omukyalo mu Aden ekibuga ekikulu sana abahuuthi be bakifuze ebbanga lino lyonna era be balina n'ebifo ebisinga obunene naye ensi yagaana okubatongoza kati Burhan abadde yeefaananyirizaako abakulembeze ba Yemen kugamba kumpi nga bafuga naye nga basinzira mu buwaŋŋanguzi kati bukyalutalo lubalukawo omwezi ogwokuna 2023 aba RSF bakozesa enkizo gye baalina nti amagye gaabwe mujje egatte be baali bavunaanyizibwa ku bifo ebisinga okuba ebyenkizo mu Khartoum kati olutalo bwe lwabalukawo babisigaza busigaza muli ekisaawe ky'ennyonyi amakago bwa pulezidenti entindo enkulu ezigatta ebibuga ebinene ebikola gye bayita City of Khartoum oba Greater Khartoum byonna ne babisigaza era ne kibeera kizibu nnyo eri Burhan okufugira mu kibuga ekyo ekyamuleetera n'okudduka ku nkomerero ya 2023 gavumenti yagenda agiteeka mu kibuga ekya Port Sudan. So wetutukidde olwaleero ng'ebintu bingi bikyuse ng'okutwaliza awamu kumpi ekibuga akyeddiza yakomye nawo olunaku olwajjo mu Khartoum yali yasemba kubeera mu mwezi gwa 8 2023 juko olutalo lwatandika gwakuna kakati mu gw'omunaana n'addukamu yali sooka n'asigalamu kubanga baali kumpi bakisazeemu ebitundu 2 kati ng'oludda kwali basobola okumukuumira embeera bwe yayongera okutabuka nawo n'alaba nga takyali safe kubanga ye yali asigadde ku kitebe ky'amagye mu Khartoum awo we yali awangaalidde okumala ebbanga ddene ampuliriza onojjukira nti mu Sudaani eno Bashir bw'avaako 2019 abantu nga beeyiye ku nguudo banne ne bamukwata ne bamusiba bano bennyini Dagalo ne Burhan ne bamusiba abantu baateekawo akazito nga baagala obukulembeze obw'abantu ba bulijjo amagye ne gasooka galemerako ng'era bano ba Burhan ne Dagalo be bafuga kati abantu bwe balemerako nnyo ekitta abantu ekyaliwo nga 3 June 2019 feno tuli ku lunaku lw'abajulizi e Sudan waliyo kitta abantu mirambo mingi ne bagisuula ne mu mugga ogwa Nile bannamagye beekomako bo bennyini kubanga baafunamu n'obutakkaanya ng'ekiwayo ekimu kiga nti mulekerawo okutugumbula abantu kati awo gwe kukkaanya nti tukole gavumenti ey'ekiseera ng'eri mu bannamagye n'abantu ba bulijjo ne baleeta Dr. Abdallah Hamdok kakensa mu byenfuna afuuke Ssaabaminisita
nga gavumenti yababiri yesaba minister nenga wagulu wali olukiiko olw'abannamagye era nga Burhan yalukulembera 2021 bano nga beegasse kati abalwana ne bamuwamba ne batandika okufuga ebyabo bamukomyawo oluvannyuma katonera ku bwa ssaabaminisita ate era ne baddamu ne bamugobaganya so okutwalizamu okuva 2021 okutuusa 2023 lwe baatabuka era ababiri bano baali bafuga gavumenti kaakati mu biseera ebyo byonna Burhan era yali tayingira mu maka g'obwa pulezidenti kuba ekyamazima teyali pulezidenti wa Sudan kati nga asigaddeyo ku kitebe ky'amagye gye yali asula ng'omuduumizi w'amagye ga Sudan kati asigalayo mu gwokuna emundu etokota we baatuukira mu gw'omunaana naga nti obulamu bwange bulabika buli mu katyabaga n'asenguka ogende Port Sudan teyagenda yekka ne gavumenti yonna n'agisitula n'agitwala e Port Sudan era emirimu emitongole gy'abadde agikolera kati emu ku bibaddewo gyo ekisaawe ky'ennyonyi ekikulu bakyeddiza mu kibuga Khartoum Dagalo yabadde nakyo n'abasajja baba RSF so nga ku Lwokutaano oluyise beddiza amaka g'obwa pulezidenti kati gyo ng'amaze okutwala ekisaawe ky'ennyonyi Burhan lwe yakomyewo n'ayingira ne mu maka g'obwa pulezidenti jjukira litasobola kumala gagayingirirawo mbagirawo bali bwe bagayingira ne ku Lwokutaano abasajja ba Dagalo basindika drones ne zitta abamu ku basirikale abaali bazze okulambula nga bali ne mu kujaganya ne mufiiramu ne bannamawulire aba TV y'eggwanga bali bazze okulaba embeera nga bweri ng'amagye ga gavumenti geddiza amaka g'obwa pulezidenti so akiwaddemu akaseera jjo lwe yatuuse okulambula amaka gano era n'ayongera okuwera nti tagenda kuteesa naba RSF okutuusa ng'amaze okubamegga njogera nti yafunye obuwanguzi mu Khartoum naye olutalo terunagwa kubanga ekitundu eky'eddafo ku masaza 5 agakikola masaza 4 Dagala akyagalina ne RSF kitundu ky'eddafo kyenjogerako kikubyamu Uganda emirundi egisoba mu 2 ne kisigazaawo enfisi kakati so kitwaki ngambye olutalo terunagwa mu Khartoum amufunziza ni olutalo lukyali wala kati ate bw'ova eddafo kirira ne South Kordofan era Dagalo yayinayo enkizo n'olwekikumpi ekitundu kyatwala kikubyamu Uganda emirundi 3 so olutalo lute tunaba kusemberera nkomerero naye buno buwanguzi bukulu eri Burhan mu luzungu baga nti owangudde bato neto owangudde lutalo so bato ku Khartoum Burhan afunye enkizo kati kitutwala bulungi ku kibuuzo kyo lwakuba mbadde nnyo okukisimira omusingi nti bikyuse bitya nga ku ntandikwa twalaba nga Dagalo yamuyinako enkizo nzikiriza nzijewo obubaka buno tukomewo tutudde mu mulambula 88.8 CBS FM